Wabalusewo obutakkaanya wakati w'abalokola abasabira mu kanisa ya Gospel Mission Church ne nannyini ttaka Ernest Kiza bw'aleese bawannyondo ba kkooti ne bafulumya ebintu byonna ebikozesebwa mu kanisa n'abiteeka ku mmotoka nti balemedde ku ttaka lye. Ono yagenda okuzimba yazimba mu ttaka eritali lye era poto giraba eri omuli omusenyu wera alina okuzimba ekkanisa omuli omusenyu yazimba watali wawe kooti yamulagidde wano wasooke waggalwe okutuusa akooti ezudde ekituufu. Bino bibadde Nalukolongo mu munisipali y'e Lubaga ettuukiddewo ng'ebintu biteekeddwa ku mmotoka wabula nga waliwo okusika omuguwa wakati wa nannyini mmotoka n'abalokole bajjeeko ekisumuluzo ky'emmotoka nga baagala balemese obutatwala bintu byabwe wabula ne batandika okwesongamu engalo n'okwesindika. Lwaki onyiiga? Ate ebigambo bye bikendeere bula. Atosobola kunsirisa nawe. Kati ogamba ki? Kyoyagala. Abalokole bajja ebintu ku mmotoka kyokka ddereeva n'agezaako okubalemesa ng'ayagala amusasule ssente ze kubanga ye abadde azze ku mulimu wabula ng'abalumiriza okwasa endabirwamu y'emmotoka ye. Mubijeeko ebintu si mujjayo. Bingenda kuvaako besooka mujja ebintu munda ffe tubulokinge ffe tugende tugende mu kooti otuze tuloyeze ripoti. Wano bongedde okwansiganya ebisongovu n'ekiza nannyini ttaka wabula ng'ategeeza ng'abalokole bano bwe baazimba mu ttaka lye era ng'ensonga zino ziri mu kkooti era ng'agamba nti bateekeddwa okujja ebintu mu ttaka lye kubanga ayagala kulikozesa. Wabula abalokole batandise okusomba ebintu nga babiyingiza wakati mu kuyomba. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Joshua Watira bategeezezza bawannyondo ba kkooti nga bwe babasengudde mu bukyamu kubanga bo tebafunye ku kiragiro kyonna kuva mu kkooti. Ye Frank Semwanga ng'obwedda alwanirira ebintu by'ekkanisa ayogedde ku nsonga zino. Tetwagala ku musumba waffe bamusibe, tetwagala biki bw'aba yeewola oba yafuna ku ssente ezo bingi nnyo ebizibu bibeerawo, tetwagala bamusibe n'ekyo twetaaga kitule ku mmeeza. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.